Gilbert Asi. Akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Dr. Stephen Kasima bino abyogeredde ku Masaka Recreation Ground ekungaanidde abantu mu kitundu kino okuwulira obubaka obukwata ku kulwanyisa obubenje ku nguudo. Kati tutadde ku trial ensangi ne Kajanzi ntusanga nga abantu banga banywa ne bavuga ku machana daytime bangi kubanga abasinga basola mu baala bwe bavaawo ne batandika kukola emirimu. Ono era alabudde nga poliisi bwetagenda kukkiriza bbaasi kukola luutu esukkeemu nga dereeva tawummudde. Naye kugamba nti ogende Kasese okomewo oddeyo kubanga abasaabaze bange ate ofuna alawensi nyingi ogenda kugikuba ekigo abantu baffe. Ate ye akulira Vivo Energy mu kitongole kya Shell Gilbert Asi ategeezezza ng'omulamwa guno gw'okujjukiza abantu enkola eyatweddeko bwe gugenda okwongerwayo mu bitundu ebirala. And our objective is to really make it something that people are looking for and contribute by giving these messages, by sharing testimonies, real testimonies of lives that has been impacted by road traffic accident. We believe RDC Wekalunga Haji Rubega Kaduna B ategeezezza ng'enkola eno ey'okusomesa abantu okulwanyisa obubenje bwegenda okuyambako mu kubukendeeza. Tweddeko mu nkozesa y'ebidduka ku luguudo, tweddeko ffe ab'ebigere tutambula tutya, tweddeko wa bodaboda avuga atya tusobole okukozesa oluguudo bulungi. Joseph Senkumbo okuva mu kitongole kya Red Cross ngono yakulembeddemu okusomesa ku ngeri abantu gye baddukiramu abagudde ku bubenje. Yennyamidde olw'abadduukirize mu kifo ky'okuyamba abantu okubabbangako ebintu byabwe. N'owulira omuntu n'akwata essimu y'omuntu wera akikola mu mutima gwa kuyamba nakubira mukulu Senkumba gundi ne gundi omumanyi abadde atambula agenda wahoyima afunye akabenje wano mugundi essimu eno toddamu gikubako. Abantu mu tawuni ez'enjawulo ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka baweereddwa obupande okuli obubonero bw'enguudo. Aaron Mukama, NTV.